Abaana n'abazadde okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo babukeereza nkola ku Sheraton Hotel Gardens mu kivulu ky'abaana ekya TOTO XMAS Festival ekitegekebwa Vision Group. Ebyokwerinda binyizeddwa nga buli ayingira asooka kwazibwa. Munda obwedda buli mwana atuuka agenda ku by'okuzannyisa ebyassiddwawo okuli bouncing castle, ebyesuwa n'ebidiba ebiwugirwamu ebyassiddwawo. Obwedda abaana abamu beekubisa ebifaananyi n'enfa za Krisimansi era nga munda mukubyeko obugule. Abazadde abamu abazze n'abaana bagenze ku mudaala ogwannira okubafunira nini n'abazadde abazze okwefunira ku ndagamuntu n'okuzitereeza. Wabaddewo okuvuganya mu baana okuzuula abalina ebitone ebyenjawulo, omubadde ab'amazina, okuyimba n'ebirala. Abayimbi okuli Spice Dana n'Amoti omubalanguzi basanyusiza abaana abazze mu kivulu kino. David Tamale yakusakidde gweno ku Bukedde TV.